tubizibidde ki? Eggulo okwosajjo twabadde mu kuziika waffe Matuggaawo luddaawo ne batugamba ti obulwadde obussa omukadde ono kuwutta. Okuwutta kwe kusiimuuka obwongo nga n'ennyoko tokyamujjukira. Bakwongere ku mmere balekeraawo obwongo bukoze eki? Kiki ekisiimula obwongo ennaku zino? Omuntu gwefumbirwa ng'alina obwongo mu balidaadi kakati omuddiramu ekintu gukiti wabadde ki? Bizibu. Nsaba ffenna olwaleero tuve wano ng'abaminsane abatumiddwa okutwalira abalala essuubi. Ng'okutta akazindalo nga kenkutte kaakati. Ena mpola bantu balina ebizibu. Kaakati okusembera kutuuse eno si mmere ya lumbe nti n'ataaziika naye alya. Abantu balina ebizibu basaasire koona mpola. Beba abajja badduka n'ebbinika za caayi okukima amaki amafuta. Ate ku makya n'agamba omwana okeera nnyo n'omufumbira caayi ejjudde mafuta. Bantu balina ebizibu. Koma kumpi tomegga n'okuluma n'okola ki? Tuwulidde mu Vangiri ti olwatuuka Yesu n'alaga ku lusozi okwegayirira n'akeesa obudde ng'ali mu ssaala ne Katonda we. Ffe nga parish ewolerezebwa omu ku batume ba Yesu tujjukizibwa ekigambo kino Wakiso, essaala okwegayirira. Kyekintu ekifudde ennyo mu ekereziya, essaala okwegayirira. Twasigaza kujja kuzina eza Sande nti kasita ngenze mu mmisa naye waka essaala n'okwegayirira, ekigambo ekyo kifudde nnyo. Essaala gwe mutima gw'obutume bwe tugabanya olwaleero bwe twesalidde okutwalira abalala essuubi. Omutima gw'okutwalira abalala essuubi, ssaala kwegayirira. Okujja nga twegayirira nga tusoma essaala, tewali ssuubi lye tujja kuzza mu bantu, tewali ssuubi lye tugenda kutwalira bantu. Yesu ekyamumazisa ekiro kyonna nga yeegayirira, lwakubanga enkeera yalina omulimu omukulu gwe yali agenda okukola. Guliwa okulonda abatume be 12. Yamala ekiro kyonna ng'asaba Katonda amutangaaze, amulage ani gw'aba ayita, ani gw'aba aleka. Enkeera ekiro kyonna nga yasuze mu ssaala yeegayirira n'abalonda nga bwe tuwulidde. Tuyinza okugamba nti mu bonna bonna be yalonda 99 ku 100 yatuusa. Era y'ensonga lwaki ku 12 11 balambirira batuukirivu nga n'owammwe kwali bali mu ggulu. Omu yekka Yuda ow'Ekaliyota yasiraana nga naye mu baana be boga nti bannange ono omwana yasiraana. Atuulawo ku kifugi n'ayogera bino n'ayogera birino bonna. Ekiteeza olukyala ekiteeza tekyala ne kitaawe naye bw'atyo bw'akola ki bw'ali. Naye mwefumiitirize, singa teyasooka kwegayirira kusoma ssaala n'agenda bugenzi kukozesa maanyi ge, kuyise jangu. Naawe nange tetulina mirembe kubanga weerabidde Katonda gw'oli mu kukozesa maanyi go ndi mu kupatikana. Byokola ogaa tebigenda kubanga obijjeemu Katonda kati gw'oli ku maanyi go kifuba, kambitegeko ekifuba bijja kukola lwampaka. Okola nnyo naye tebirina gye biraga.
lwakuba gw'olowooza byonna olina kubikozesa kifuba. Yesu ekyamulonzi 7:12 ayagala batwalire abalala evvanjiri ey'essuubi bakomyewo endiga ezo ezivudde mu kisibo, bawonye abalwadde, bayambe ababonyaabonyezebwa sitaani, bakiggala baddemu okuwulira, bakasiru baddemu okwogera, abalema batambule, abanyigirizibwa baddizibwe eddembe lyabwe. Tugambye